bakunyonyole ne bagamba ne babayi tebamanyiiwo tebalina kye batandikirako ne transport ennyini abatwala tebamuyina abamu ab'embaale abalala bamu Kampala abalala bajja mu bitundu eby'enjawulo bakinyonyodde bulungi ne bakyogera ne bagamba kyonna bakubira pulezidenti w'eggwanga Mulanga eyabasonyiye era basaba ne wakati balina we batuukira kubanga tebakyalina maka abakyala babawasa abaana bagenda bazadde baba abamu baafa abalala tebalina batandikira kyovula basaba abalala obwongo bulwadde bakyali mu ttokya balidde enkoko ne bafuna embiro balidde chipusi embuto ne zitabuka nolwekyo basaba at least batwalibweko ekyankwanzi ku institute eyo mugimanyi bulungi psychologically basobole okusoma okulaba nti mindset change at least mentally babeera bafaayo nga balina neweka bakakosi katonotono babeera ate nga balina kye bayizeeyo so ono kakyeyogere mbadde ntegeeza nti teri nsuubiza pulezidenti Museveni nti tewaliyo omuntu agenda kutabangula mirembe gye yaleeta fe abaali ebabegawo okwekalakasa kwa 2-2 tumusuubiza nti tuteredde tusaba atubudaabude kyenjagala okumugamba emirembe muzeeyi gye yaleeta mu 86 Kyagulanyi gyayimirirako n'akikinala ku Museveni n'ayagala okumuvuma nti agende ng'asula magere mu nnyumba etemyanga omuntu n'agamba nti gavumenti efeeko egyo emirembe muzeeyi gye waleeta gye tugenda okukuuma nkusuubiza nti fe ababadde batabangula emirembe era nga twali tumaliridde nti na ogende nga tulowooza bintu bya ddala naye nga twagenda okuzuula nti abasajja ate bo balya kasente bajja eyo era mutuufu singa wali muzeeyi ng'oli musajja wa lugambo mutuufu twalirabe ku byama ebimu ebifa mu State House so tukusuubiza nti teriyo omuntu agenda kutabangula mirembe gye waleeta kuno. Okay, ekibuuzo ekisembayo osaanya wennyini awooli b'embaga empitirivu ku TV ey'omu Ward nga mulaba embaga be mwaleka eno bali mu mbaga tugambe ze ez'abanyiizizza ne mugamba kamusale eddiiro oba ekimu ku kyatuwaliriza tukkirize omusango guno ate mbadde nkyerabidde nti abantu abamu baatunenya nti tuli bakatengo nti tetulina lo naye omuntu njagala otebereza abaze mu kkomera emyaka 4 teyeebaka na mukazi njagala ontebereze embeera gy'ayinza okuyitamu tubadde tusulanga omutwe oguteeka mu kabina ka munno nga tusula kagongo ku kagongo teri kyatwewuunyisa leero tusazeewo tukkirize emisango bakuba akakebe kati ya gasi edi mutwe ye yatuviirako tukkirize emisango kubeera nga bamukasukira akakebe kati ya gasi naye ennyama gy'ayina ennene nadduka ng'ataasa bulamu waaba yadduka akakebe kati ya gasi ne kamuddusa omusajja bw'atyo n'alekawo mukama we ne bamukuba kaakati ffe agamba atya nti emyaka 4 twalibadde tusika omuguwa ne gavumenti twebaza gavumenti abageto oba alima enjaga ye gavumenti emuwa layisinsi ey'okulima enjaga yenywera enjaga gavumenti egaba layisinsi buli baira nze geto youth nange nyini saanya nange njagala kubeera geto youth njagala kuleeta bantu mbatwalire muzeeyi mbere nga mbalokola abaana mbajje mu bintu ebyeffujjo njagala muzeeyi kulaba nga musendera abaana bonna mbere nga mbibajjamu saanya wofuna omukisa okusinga n'omukulembeze w'eggwanga yekyansi yokka mbeera eriwo njagala kumukwatako mu ngalo muzeeyi njagala kukwatako mu ngalo nkwebaza eddembe lye watuleetera muzeeyi njagala kukulabako muzeeyi sikulabangako bukyanzaalibwa newoolaba mbadde ensoganya mbadde njagala kukulabako muzeeyi njagala muzeeyi nkulabeko father of the nation akulembedde eggwanga lino nkutunuleko bwenti muzeeyi kyenjagala kyokka muzeeyi newootampa ekintu kyonna nenkulabako muzeeyi nenkutunulako kijja kuba kimmala. Okay, mwebale kubeera nga mbadde balabi balungi aba Blaze Media tulina mama okuba nti kino yakinsuubiza mazima bwe namugamba yanga mwana wange abagobe yimiridde maidita abobe yimiridde zaako kamera omukyala mbambu olusinkana kwa wajja noyogera mu interview n'ogamba mbu wasinkanye president era n'akusuubiza nti abaasibwa agenda kubata abagamba mbu wali olimba era osaagamu bubaka ki bw'obaweereza ebiseera byange nsitera kusaaga era sitera kulimba awo tuli kuba mafulawo yeka sookera ddala sikolera likes oba views enyavu nze sipimika ndi wa tabo oli kirimaanyi enyavu ekisooka bwensuubiza ntuukiriza ate enkola ekyo kyensobola enyavu siyingira mu kintu nga tekijja kuggwa manyi kyenkola that's why nkugamba nti I'm a specialist
some people abamu bandabanga wa bulijjo. You are a trending center. You are a trending. Olunaku lw'olitegeera lw'olinoonya. Olunaku lw'oliyagala okumundaba ng'olina ekizibu ensonga. Lw'olitegeera nti siikomo. Kituufu. Lw'oliba ne sisita wo ng'oyagala muyambe Samuel oba brother oba mama wo. Lw'olitegeera nti siikomo nate I'm not a simple. So n'olwekyo nze nebaza pulezidenti w'eggwanga olw'okuba nti yanzikiririzaamu. Mwebaza olw'omulimu gwe yampa nti nkukola njagala because Uganda is my country. Ekyokusatu mmanyi kyenkola. That's why nkugamba nti simala gaduma. Bwe mbadde njogera mbagambye abaana bwe bampita eruzira nagana ogenda eruzira why? Nasooka kola investigation era nagenda mu kkooti ey'amagye gye baali. Era nentandika okukola omulimu gwange. Ntandika okukola omulimu gwange still ngukoze paka abaana lwe bafulumye. Kati kunze nabo abagamba ani abalimba. So nebaza omukulembeze gange okuba nga mpulira. Mpoti zange aziddamu, eddoboozi yange aliddamu, bwe mwagala mulaba era bwe mukubira mufuna. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo olwekyo era nebaza Katonda olwekyo olw'okuba nga mukama wange ampuliriramu ate era amanyi nti ndi ku ground kyenkola nkimanyi. Bw'oba oyagala otegeera nti nno ndi wa ttabbo I'm a family mother. You wait. For okay, katukubuliza awo nyini. You wait for my boy. Your boy Alien Skin? Of course. Okay, awo nyini. Abatumidde mwenne eggwanga number day riot today is Saturday. I'm president advisor. I'm supposed to be there. Nsobola otuuka gw'otatuuka. Mbaddeyo Alien Skin abatumidde musanyufu. Lwakuba nti alina ennaku ya Joram. Ne bannayuganda bonna abamwagala abatumidde. Just a time.